Ne pichi wobo jivuga evuga lugendo ki eyinza ko manga lugendo lwenkana wa kilometers meka simanyi nnyo bya mailo naye nga bwe nali njivuze ke wali is it suitable for long distances naye nga ewali nnyo nali njivuze I think is zero bwe okay bali nali njivuze ke zero bwe simanyi ziri mailo meka naye nga in one night mvuga ngera nesimula na sawa 2 baisawa musamu nezinsanga ate Uganda okay yeah enywa ya mafuta eri etya okunywa kwenywa enywa esinga ku boxer okunywa okay ingini ejo jwa ati 205 ebe ino kunywa nnyo naye yo kyanjawulo kiki erina ku boxer engeri gye gisinga okunywa omulabi yandiyagadde okumanya konde eno kyanjawulo kiki erina eno pichi amaanyi go mangi. Alright, gomulungi gwatulaba tukwaniriza ku mutukuvu. This is Motomania 2024 kuvuga kunyumirwa paka kuwulira bubi nagamye ebintu byakulabisa byakuvuga byakunyumirwa gwolina kiddigo olina motoka ovuga motoka ki oli wa benzi ate olunaku lwayo nakwetadde it is a special edition nakwetadde omu ku bayimbi alina hit etagwako y'omu ku bayimbi akozeko ne ba celebrities abakabi y'omu ku bayimbi abakeera ku Bivvulu twagala tumanye akikola atya azatya nga mumulaba he is a special man mu ndabikaye nga y'omuntu y'omu ku bantu abastandize n'avaayo n'agamba nti nange kino ekintu nkisobola bebabanga balaba kikubye why not me yeah today I have Mangu promotions era agenda kubayogerako naffe wano ku Motomania 2024 edition. My beautiful name is Brita Queen and of course I'm here to give you nothing but good vibes. You can call me the queen of good vibes. Yeah tuli wano tugenda kuba tunyumirwa emboozi ennyuvu wano ku Motomania bintu bya kunyumirwamu kuvuga kukola ki alright nja kubanga abatuusako agenda kuba tubuuzako nga y'omuntu tumanye ki ekigenda mu maaso obulamu bwe abuzimbya atya okutuuka wano ye idea yagifuna atya nga y'omuntu akikoza atya okuzimba obulamu bwe akikoza atya okutuuka ku ba celebrities okubanga n'abantu bamumanyi yap musimutya abatulaba n'abatuwuliriza nziba Peter Mangu promotions yaliko omuyimbi nezira mu kutegeka Bivvulu ate kati ndi property master byonna mbikola bisatu. Okay. So ko sampling emwe wakayimba bayinza kwati bakufiringa bulungi. Okuyimba ebyo nabigala mukko. Okay, chacha atukawo. Byokuyimba byo suka nembiyimirizaamu mukko. Okay. Nagenda okulanga okutambula nnyo ekiroko kunsumbuwa. Okay. Omulungi atulaba ku mutukuvu ayagala okumanya Uncle Mangu yani amanya ge amanya gange bampita Kakobya Isaac. Okay. Bimanya gange amatuufu. Ojja otya okufuna idea eno okugamba nti nange kantandika okuzimba oba nange njagala kuyimba wasokera mu kuyimba n'olyoka otandikira mu kutegeka oba nasookera mu kuyimba endowooza yali kyenda mu mwenda. Okay. Kyenda mu mwenda twabamu abatandika n'amalula n'amooti oyo n'omugenzi Padde Edi Kigere naye nga ffe twajjanga kukolawo obukozi netugenda naye nga bamooti tutambula nabo era n'erinnya eryo okufuuka gye bayita Mangu amooti yalireeta. Livaawa mwasinzira ku kyajja kutuma Mangu biseera ebyo kyenda mu mwenda awo tuyingira 2000 amooti yalina nayiti awo gye bayitanga Sax Park yali awo ndowooza ng'okkiira bakampala dokuberenga kiira mugondi ku paaka kuberenga kiira ku paaka obaebera nkadde bampya awo sayidi awo yalinawo nga nayiti kati twatuukawo kolumu nga kikutte ng'ate alinako ne promotion za layini ya Mangu ebiseera ebyo kati n'amaana atuwa t-shirt bw'atuwa t-shirt za Mangu n'alabanga abalema banywa emyezi twatwala abalema bana then nagamba kati okuva from today mwe batubi ba Mangu family erinnya bwe liva bweriva erinnya bwe watambulira n'amooti twafunamu kirowoozo kigamba nti oba ngende nzanye comedy instead of okuyimba. Ebiseera ebya comedy byali bitono era nga bamooti abaseera bibazanyanga comedy nga tugendayo okuyimba buyimbi nze nalinga nyimba nga Omulema munanga mulala zina nga tugenda ne batuwaamu tukola ki ne mubakwamu akapera.
okikola otya okubanga ovuga ddigi abantu abamu bwe babeera nga ayinako obulemu ku mubiri gwe bandigambye nti tebeesobola abamu beenyooma ate kati nze naakola nti ekintu kino kikola okikola otya yeno idea y'okujja okuvuga ddigi okikoze otya eveera eri mabega mu biseera ebyo twayimbiranga ne bamooti nga tuvuga bugaali nga bugaali buno bwabalema bwe buti kati twavuganga obugaali bayirawo buweruceyo bazitanga twayisaiko omupiira gumu maaso ebiri mabega kati nga tuvuga kuba biseera ebyo twali tubeera kaleeru kalade nga show bamooti bakolera ku sakisaawo ne makindi kati ng'ovuga akagaali n'olyanga kakutuuse mu kifuba ate n'obusozi kati nenga naye kati bwe nava kagaali ntandika obyanga ndigikyuka ntandika okupangisa piki za boda kati nga piki ogipangisa n'ogenda ate sente z'okoze zonna olaba nga ziggwereddemu ki mu ntambula ate n'ekyokubirira ababoda muwana agamba alaba nga yaba akuyambye obuyambi kubalema nenga nno tukamweza idea nga sente nzikola ate nesigala nga nze netutte nga sigabyeko yadde n'ekikumi Anko Mango tukulabyeko gw'omu ku bantu abasookawo ku Bivvulu. Nowadays tulina omuzaaba abayimbi babakuba obucupa ku stage naye gwe nga gwe omuntu yandikulayo mu ndabikayo n'akunyooma naye omugwe ku bayimbi gwayingira ku stage alinya ku stage ne bakubira enduulu abantu ne bakufuuwa abantu ne bakusanyukira n'oyimbira abantu nga basigadde bakwagala ku stage banyumiddwa bakufuuye kale kwegamba okikola otya gwe nga gwe omuntu ate tukubita byonna gisooka abantu batakuba bucupa bakimanyira ndi mulema eyo favor number 1 favor number 2 eri nti okweyisa obulungi okiwulira n'okwewa ekitiibwa ebintu bibiri n'obuteetaba mu politics ebintu bimeka ebyo bisatu bina okitegedde byebyo ebisobola okukola nga takukubya eki bucupa bayimbi ki bookozeeko nabo project abayimbi bakozeeko kuyimba netegeka Eyevuga tegeka olutalo tegeko kamiliyoni tegeseeko bebe kulu tegeseeko John Black Young Boys abo namba tegese ndoza omuyimbi bika gwesitegekanga ko balinga basatu ndoza gwesiyako ndoza alinga Juliana then na Rema Irene okay avoka badabasigadde bonna basinga bali bategeseeko wasanze ko buzibu bonna wano mu kutegeka abayimbi ekimu ku ebyali bizize mabega nengati kati asugenda n'Ebivvulu biwumuzeemu yali kamiliyoni ebiseera ebyo twafunamu obuzibu naye nasasudde mutima naye fakti yeyangambira fakti obuzibu bwe bakola nagenda n'entimba nemala okutima ne bangamba ati kabyoni taliiwo yegundi gye nali nfunye mu buzibu bwange wali olamaze omusasula did he refund the money muganda wange endongo tebaddiza sente bwekyoba omanya omusajja agenda kugati namutegeka awalala namutegeka awala naye ngaate sente ziwataddemu luli zikoze eki zifudde wagezaako tegeka ewalala n'omuyita n'atajja awo nasobane nesonyiwa endongo era fakti esho ya kamiliyoni yasembayo naye kasuke nayo ngiwumuzeemu azireko mu property gigenda gitya gya property ja property si mibi nyumba tuzikola ki tuzitunda lwati tuzirine nansa na ganda n'amayumba tugapangisa. Omulabi wa Motomani yaffe twasalawo okubeera nga twanveiringa ebidduka abantu ab'enjawulo kati for your sake you were a special person abantu baliyo beebuuza wajjawa idea n'ogamba kanvuge kana digi eno lwaki wasalawo eno kubanga waliyo digi nyingi nnyo oyinza okuba ng'olina ensonga zo lwaki birungi ki ebiri mu digi eno ffe nga Motomani yatwewayo kubanga tubibatuusaako njagala onnyonnyola omulabi atulaba ku ssaawa zino ku Motomani
eno picture ogiraba eno infact eno yakusatu kati eno sagitumya butumya mweziri muno mu Uganda naye wagijja mu kuyimba na promotion infact enyumba eno manya eno picture eno nategeka show yaja David Lutalo. Okay. I paid him. It was not for free. I paid. When nasasula one meeting point. Naja naayimba. Nkola sente. Okay. Nengula picture. All right. Ate ziri endala. Kubanga gwomu ku bantu otufunulira wenagazazaako kunoonyerezaako gwomu ku bantu abalina bye beekoleddewo balina bye balagawo ng'osinga n'abayimbi abanene abalina bye bakoleddewo like bayimbi balina ennyimba ennene balina zi hits naye tebalina bye beekoleddewo naye ng'ate gwe mu mbeera yo olina kye weekoleddewo nga gwe omuntu anti buli muntu alina omutima gwe ati sente bwezisalawo ziteeke oba kubanga kisinga nali njagala kwejala bya naliguza mu motoka eyo naye kati ate nze njagala nnyo sente okuyingiza sente njagala mbeereko ekiseera kijatuuka nga emyaka giweze nga 6 olina kutuula waka mu bijjaalo abandi nogali waayo namba 2 nga siziraba okitegedde kutumya nga mugagga waabeera kati ekintu ekyo otakiramba ovubuka kirina nnyo problemu so olina kuweetegekera olabe nti singa okuyimba kuggwawo singa otuuka nga tukyasobola kufuga piki eno olina kubeera mu nnyumba yo ng'otudde ogyeyo essimu okubire nti wayi muwala asobola ku nnyumba yange namba 3 sente nga sinaziraba okitegeera eyo ye kapita asinga okitegedde investing ennyumba teggwako oteeka muteesi langi noddaabiriza akulumya 3 n'agenda noneeta omulala njagala wa 6 okitegedde era abayimbi nze mbakuutira ebyokwejala bino simanyi mmoroka mpya simanyi olya mu restaurant yakabi ebyo basooke babikendeeze oba ekisinga eddala obukulu ng'owezeza giri emyaka tokyasobola kutambula tokyasobola kubira gunja obeere nga buli wali namba 1 nga tokyasobola kubeera namba ki namba 1 bwe bizibwawo olina kubeera waka nga otudde mu compound ng'eno ogabugambi ennyumba yange enansana okutuma kutuma mwana genda bakuwa sente zange ozireete ye kapita asinga kitegeera kati omulabi wa motomani ayeebuuza do you at one point want to buy a car and motoka ki gye wandiyagadde ovuga emotoka njagala naye obuzibu kati era kati fe abalema olina kuvuga automatic naye ngaera mumotoka olina kuvuga mwaka guno guliko wantu asalawo okulabisa bayirawo emotoka zirinsikoya kawundo naye njagala mwaka guliko jjukirezeza empya byonna byonna system ebeerawa wano nga bwolaba piki eno muliro gubeera wano waggulu era zibeera wano waggulu empya latest sizino enkadde otegedde byonna bibijjiramu wano eno naye inshallah kasita obulamu bwe bugagga mukama nga agayadde naye obeeyo naye asobola ogintonamu sina buzibu akawundu nange njagala nnyo sooka bakubirawo omulaba bakiwulire mwaka mupya Omulema tasobola kuvuga mwaka mukadde bategeeze bulungi sooka otunali mu kamera bategeeze bakitegeere Omulema asobola kuvuga mwaka mupya kubanga ebyuma bijjiramu bwolinga kyona onyigabonyiziwa otyo wano jjiya wano muliro wano buleki nga guuma ng'ewuuma kuvuga paka kuwulira bubi awonyiza n'okuddamu n'entegeka ebivulu ebyewala ekitegedde nkufuna ng'ekidduka weekiri naye kati eno Kampala service nevuga waire etambula Kampala service kakati eno digiyo gye bayita batya eno Honda Lonsin sisi 250 ebalibwamu sente mmeka eze Uganda obukadde 10 kakati omulabi yandiyagadde okumanya service zaayo yebbayirawo eno piki woba ogivuga evuga lugendo ki eyinza koma nga lugendo lwenkanawa kilometers meka simanyi nnyo bya mayiro naye nga bwe nali ngivuzeeko ewala is it suitable for long distances naye nga ewala ennyo gye nali ngivuze I think zirobwe bali nali ngivuzeeko ezirobwe simanyi ziri mu mayiro mmeka naye nga in one night nvuga ngera nensimula na sawa 2 bayisawa musawa nezinsanga ate Uganda enywa yaye y'amafuta eri etya okunywa kwenywa enywa esinga ku boxer okunywa
ingini engeri gyojuwa nti 250 eba erina okunywa ennyo. Naye yo kyanjawulo ki kyerina ku bokisa engeri gye gisinga okunywa omulabi yandyegadde okumanya konde eno kyanjawulo ki kyerina? Eno piki amaanyi go mangi temanyi bokisa. Wayo zino zibokisa ziba 10 kyemanyaawo naye eno eri 2 mmeka amaanyi mangi teseerera. Yo teseerera newezibanga oluguudo lubi yo teseerera era kulinnya olusozi. Yensonga laki nagigula nti eno oba olusozi lwenkana lutya tekabutesijiya eyambuka yajiya simanyo maya sisi automatic yajiya. Service zaayo era ziringa za bulijjo oyire munywa enywa njiwa toto bulungi nnyo amafuta nayo nenjiwa ga shell awo nebera taratibu. Eno digene ewegana ebyana bulungi nnyo nebitwala paka nga bwe nakugambe ndi mufumbo digene ekola mirimu gyaki gyakulambula saiti zange kulambuza bakasitoma ebyabaana era naawe okoze ensobi okutuulako naye lwakuba nti tubadde mu interview tetuulibwako. Mulimu gwayo gwakola gwa properties kuddukanya kugenda management byebyoka byekola ebyabamama tukireke ekyo kyo kinsibya n'okunsibya. Alright, nga tumaliriza soko tuweyo bako obusembayo nga tumaliriza motomania. Motomania mwebale kunkyazaako mwebale kujja mukama bagujina ekirungi nagampa emikisa emirungi. Alhamdulillah. Amina. Tweyaza nnyo mwina abatulaba ku mutukuvu and this is motomania. Kyolina okukola kwekipingira wano fe tulina ebidduka ebipya tulina buli kyakabi kyogamba motoka ki sipeya biki byonna biberawo wano okawukawo bisanga nange Brown Queen call me Brita the official ate nawe anjagala you can see for me on my social media platforms that is Brita updates everywhere ojja kubanga ndago kaswaka Brown Queen just know it's me the one and only. Bye bye, see you next time tujja kuba tubatusaka ebyakabite mvaawo. Love you guys.